ekiseera kyonna Sebo, His Excellency, the Principal, ne Mama, member of Parliament, mwenna abali wano mu nsonyi mwe muli bangi nnyo. Sebo SG ne ttiimu yonna ekulembera nno, abakulembeze aba KCCA n'aba local governments mwenna abali wano, abaffe betukulembera mu kitongole ne mwanyina zoono Speaker Zahara Luyirika wamu n'abantu mwenna abagenyi abali wano nga seerabidde abakadde abalungi abatuzaalira abagole bano. Tubayozaayoza era tubeebaza olw'okuba nti tuli ku mukolo guno, era twebaza Omukama Katonda ekitiibwa n'ettendo bidde eby'Omukama atusobozeseza okubeera wano. Waiswa nga sinadda ku sayidi yo, njagala okukakasa nti Edith mwana wa bantu, nsonyiwa okutandikira eyo. Ffe abawangaalidde mu Kampala masekkati, mu Kampala Central, mukimanyi bulungi nti gye nali member wa Parliament, tumanyi famire ya Katende Kiriki e Bukesa. Ekyo aboolugave mwali kikubiddeko nnyo engalo. Era muganda wange Edi yawe wano ne Chairman Nyanzi bayinza okiwaako obujulizi. Mu Kampala masekkati, famire ya Katende mu Katende zone e Bukesa bwetaakuwandangako ddusu, ebyobufuzi byawo mu kitundu nga tebijja kwaka. Era baabuzanga famire ya Katende egamba ki, era kyova olaba baba wa Katende zone. Katende zone eyo yefuga Bukesa, yefuga Nakulabye, era eva ku linnya ya famire ya Edith. So tubeebaza ne sekwebaza okukuza Edith obulungi okubanga atuuse wano. Waiswa Mufumbiro tuvudde wala, tutambudde olugendo luwanvu. Njozaayoze nkulisaayo bonna be twali nabo nga tugenze mu maka g'abakadde baffe otuwa Waiswa Mufumbiro. Era ebigambo otuwa omukyalo, era ebigambo ebisinga twabyogerera eyo munanzikiriza nnyinza obutabiddamu. Naye ekyenjagala okugumiza kigambo kimu, nti nabagamba ekigambo kino njagala okukiddamu. Waiswa Mufumbiro mu struggle y'omu ku bantu empajiruwaga abalemera ku nsonga, abatakwenyakwenya akubuulira amazima nti kyekino. Waiswa Mufumbiro ye muntu atali wa kuceekingako buli kadde. Kino njagala mumpulirize nnyo mwenna abali mu struggle, oba okyagala oba tokyagala, naye kiwulirize nnyo. Abamu tuwangaalidde mu activism, naye activism eno erimu embeera ey'okugamba nti banno be muli mu activism nayo nabo mulimu ab'okuceekingangako buli ddakiika. We twabadde eggulo, we twasibidde kuwokyali, tukyali ffenna. Naye Waiswa Mufumbiro si wa kuceekingako buli kadde. Ekyo ekigambo kikulu. Njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbagamba akaseera akafaanana bwe kati nga muli mu struggle kaba kakugezaako kwongeza social bond. Social bond eyo ebatwale mu maaso ne struggle. Era social bond eyo ne bannaffe abaabeeranga mu struggle abasooka baagibeerangamu. Bwe musoma Long Walk to Freedom aka Nelson Mandela awandiika nti the first night gye babasoosa mu kkomera, kye basookerako ne bawolta Sisulu n'abo bonna be baali nabo Balutuli n'abalala, basookanga kuyimba. Bwe bayimbanga nga bali mu kkomera, n'ababasibye ne bagamba kiki ekigenda mu maaso. Mwami Museveni ne banne bwe baali mu nsigo baalina kye bayitanga kipindi kya utamaduni, eyali agenzeeko ekyangwansi naliyoko, nga bwe bamala okubayisa mu drills eza struggle emisana ez'amagye
ekawungezi kamugenda ku kipindi kya utamaduni. Kipindi kya utamaduni nga mubeerako ne social oba cultural dance okwatira okusocializingako okwongera bondi awamu. Olwaleero tuli mu lunaku luno okubanga nti Yesu tukyakala naye tulina olutabaalo lwetuliko. Embaga ya Mufumbiro kamu ku buntu obusomaliriza nga bagamba nti eyo motivation yeyo nkulu nnyo olwokubanga waliwo bannaffe abatasobodde kubeera wano. Waliwo bannaffe olwaleero abatamanyiddwako we bali nga babasibye mu makomera agatategeerekeka. Waliwo bannaffe abaafa mu struggle nga tebasobodde kubeera wano. Waliwo bannaffe nga Christmas bagenda girira mu kkomera Bahalali Basejjirinya n'abalala. Waliwo bannaffe nga Honorable Zaake n'abalala ate nga balinze kuwozesebwa kubanga neewuunyiza nnyo Parliament egamba nti yeeyimirirawo musome Article 79 protection be bakastodian ba rule of law Parliament. Naye n'ogamba nti bufo ky'okuwozesa ababductings abantu ate oyita Zaake ne banne abagala okulwanirira abantu. So ezo ensonga tubeere nazo. Nze mbawe eddoboozi lino nti tulina okukolaganira awamu ffenna nga tetulina njawukana mu bibiina eby'enjawulo. Era ffe gye tuli bannaffe tusiiba tubagamba nti bannange kano akadde si ka bibiina kuvuganya, kano akadde ka lwoya lwa munyindo ffenna kwataganira wamu. Oba komanda alikamo yagamba nti tusonge wano nga tusonga, oba alina Janankumi tusonge nga tusonga, oba ali luddawa nga tusonga. Naye bwe tuneerumaluma ne twesikaŋŋana ebitogi ng'omulabe atulinnya ku mutwe, ffe abamu ekyo tugamba nti bannange tuleme kusika mugwa tugende mu maaso ne struggle eyo. Waiswa Mufumbiro tukwagaliza okutambula obulungi mu bufumbo bw'oneedifu nga tubasaba nti olwaleero olwaleero lwakutaano muhane munu mumaleeyo ekyo olw'omukaaga ndowooza n'olw'esande ku manda ate tusonge mupya mu struggle eneba ey'okununula bannaffe mu frat gye balubonga oli puliida omutendeke. Njagala okumaliriza nga tubeegattako okuleeta ekirabo. Munzikirize era tukuliseeyo ne mwannyinaffe ono kaawonawo yali afiiridde mu accident Honorable Nosifa Nakato, okulaba nga waali wano Mukama Katonda yazza bibye wamu ne mwannyinaze Honorable Betty Namboze eyakomyewo nga mulamu. Njagala DJ obwakeerera sinawulira